Ajat Amina Mkaraz, the place and our mobilizers. Mobilizers, oh yeah! Mobilizers, oh yeah! Abuka, oh yeah! Set out from what they do, yeah? I'm by name Nwagawa Asa is my name, and I'm the head of mobilization at the State House Local Content Unit. I take this opportunity to welcome you all here. I'm so glad and I'm happy for our mobilizers and our office and our head of the unit. I happen to head the mobilization and the coordinator of Umbrella Association of NRM Active the Best Groups. These are the groups which have, they are mobilizing for the president and the NRM, but they have an activity. They are working on something they are working which bring money into their pocket. So these groups, as previous speakers said, we met the president last year, and they made an association. So it's called Umbrella Association of NRM Activity-Based Groups. And I speak now, we have 284 groups. So, and these are the groups which have been mobilizing for the president with other NRM structure and organs that made sure that Mzee won with 71%. Obugalo! Obugalo Butano! So, after elections, we're meeting we organize this function under State House Local Content Unit. Mzee nakiriza kubanga of good work we did during elections. So through our head of the unit, Mzee natukiriza kumobilizinga yoga the president for accepting our request to organize this function in conjunction with all NRM structures, NRM secretariat, NRM organs, and all NRM good wishers, well wishers. We are working with them, we are cooperating with them to make sure we celebrate Mzee's victory on 13th March 2026 at Kororo. So I want to take this opportunity and call all Ugandans. Kumina Satu! Kumina Satu! Kumina Satu! Kumina Satu! Kororo! Thank you, and thank you very much. Museveni agiteekawo so mpeereko obuvunaanyizibwa obw'okubabuulira briefly lwaki office eno weeri mwebyo ebiruubirirwa byabe byagisaawo. Ekiruubirirwa kya office eno ekikulu kwe kumonitaringa ne implementation ya local content mu Uganda. Local content kyeki? Local content byebintu ebikolebwa wano mu ggwanga ebikolebwa nga ebiva mu makolero, omusenyo gwaffe, minerals, ebintu ebyenjawulo bye tukola mu ggwanga ng'abantu baffe babikola tukozeseza raw materials za Uganda, kyekyo ekiyitibwa local content. Local content eno
erina amatabi nga 4. Erisooka kwe kuwa Abannayuganda emirimu. Ogwokubiri kwe kukozesa ebintu ebikolebwa mu ggwanga wano. Ekyokusatu okutraininga Abannayuganda babeere n'obukugu obukola mu bifo mu mirimu egy'enjawulo mu ekonome yaffe. Ensonga eyokusatu eyokuna etabi eryokuna kwe kukuza amakolero enterprises ez'enjawulo zibeere nga zikula, Bannayuganda babeere nga bafuna emirimu mu kifo kya sente zino okubanga zigizibwayo wabweru mu mawanga ag'ewabweru nga zisigala wano mu ggwanga lyaffe likulaakulane. Ekisembayo kwe kubanga katugezeeko tulina wano kampani etali ya Bannayuganda nga balina emirimu gye bakola wano mu Uganda ne baleeta tekinologi okuva mu nsi yaabwe gye bava ne bamuleeta wano, nga twagala nti tekinologi eyo bwe baba bagenda bamutulekere wano. Already bajja kuba bamaze okutraininga Abannayuganda abasobola omukozesa, Bannayuganda bagende mu maaso okubanga bamukozesa nga tukulaakulanya eggwanga lyaffe. Katonda atuyambye nti mu bukulembeze bwa Pulezidenti waffe Museveni, Paalamenti yateekawo amateeka ag'enjawulo okulambika engeri local content ono gy'alina okukozesebwamu. Saawo tetuli bubi, amateeka Paalamenti yagakola mu petroleum, mu mining, so tuli bulungi, amateeka weegali. Kati Muzeeyi yateekawo ofiisi eno tubeere nga tumonitaringa, twenshuwaringe nti ebiruubirirwa ebyateebwa mu mateeka ago bituukirizibwa. Banaffe mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tubakubiriza okwetanira enkola za gavumenti ez'enjawulo, mubeere n'ebintu eby'enjawulo bye mwetabamu ebireeta akasente. Tukole value addition. Bw'olima emwanyi totunda just mwanyi, genda okole mukaawa otunde kofi abeera wa bbeeyi okusinga emwanyi gy'oba otunze. Kijja kutuyamba okwekulaakulanya financially ffe bennyini n'abantu baffe mu communities gye tubeera n'eggwanga lyaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusanyuse nnyo. Yeah. Mwebale nnyo, and thank you so much for this. We started this journey last year around April, and you did a wonderful job for this week. And we thank you, Madam Amina, for coordinating all these teams. You have done an amazing job, and we are grateful for your contribution. Our media fraternity, thank you so much for coming in big numbers. Our coordinators for all teams in the whole country, thank you so much for coming. And we recognize your presence. My job is simple, is to introduce the staff of our unit, State House Local Content Unit, who are organizing this function. May I call all of you to come here for staff members swiftly. Staff members swiftly come here, and then all staff members please. Thank you. The head of unit